waliwo abaagala ba anti Sue waliwo ba anti Sue batya akukompeyalinga nnyini tujja bagamba abakazi tetumanyi kyetwagala naye abasajja ate bo tebamanyidde ddala yagamba nti abakazi alina akabuto akali flat muba mulabikira bubi abanga atalina byenda nemugamba what do you mean lwakubageza olubuto oyagala kungume nengamba Susan njagala omukazi gwenkwatako wano nga wanayina simanyi waliwo ekiriwo ng'omanyi nti n'omwana alina w'anaatuula just accept that you're fat and your person is not you. Like I'm saying generally. No, your person is just flattering you. Your person is just being flattering. We are not all fat. But the thing is, Pavin, kasachukua satisfaction. And then the worst thing is, that's what you need to understand. Whom are you trying to impress? Peace of mind. Who wants you to be small?